paka olunaku lwa leero abalina amasimu birekodinge ku masimu balina obwongo obujjukira mu bijjukire kuba sibigamba mmwe bokka bigamba abantu b'e Bukoto South aba Bukoto yonna n'abalwengo yonna n'aba Uganda yonna. Era njagala obbasaba nga bwe mbijje wano mmwe abato n'abakulembeze bentuuseeko mu bituuse ku bantu abo nga bwe mbibagambye. Abatufuga batya nnyo nze okujja obuzimu bantu. Wanu kuba bwe nzija mu bantu balaba omukulembeze gwe balonda ne balaba enjawulo kwoja beesibako. Ekyokubiri balaba nga amazima gaba gazze kuba nze mbibagamba nga bwe biri. So baasalawo kunemesa kutuuka mu bantu. Ne Katonda w'amaanyi kakasa mmwe mujja bituusa. Wonosanga ku saloni, wonosanga ku stage ya boda, wonosanga mu kirombe, wonosanga mu disco, wonosanga yona yona obaka buno bumutuuseko nga bwe mbubagambye basebo ne banyabo. So ensonga lwaki twatandika n'ekisinde kye bayita people power kuba twali tulina intention ekuŋŋaanya buli omu era tetwatunulirako bibiina bya bufuzi. Era mwatulaba nga tukwatagana nabo oba wa DP oba wa Jema oba wa NRM naddala yagayagalanga ensi ye oba wa FDC n'abalala bonna. Ensonga lwaki twatongoza ekibiina ffe nga ffe kuba twazuula ng'ebibiina bingi kabe kasinge byonna byali biyingiddwamu n'abewannakyemalira. Era newankubadde abantu nga ffe twalina ebyafaayo ne famire zaffe nga zitambulira mu Democratic Party naye kubanga DP yali yawambibwa Mao era Museveni yamukozesa n'atugamba mwe temulina center number so temujja kutuula bigezo. Yamanya ati ate omugigi gwaffe mugezi nnyo. Twatandika kino ekibiina kya NUP nga tewabula na myezi 2 kutuuka mu kulonda. Ekyo tekibangawo mu byafaayo by'ensi yonna ekyaseetendera nga tekiwera myezi 2 twayingira mu kulonda nga tekwali kulonda lwali lutalo nga bwe mwalaba newammwe saasobola kubayo campaign. Bannaffe bangi ne babatemula naye ne tuwangula. So soogera bwogezi nammwe nga muntu gwe mwagala wabula njogera nammwe nga president wa Uganda. Ekyo singa kyali kikyamu singa banzigulako ddawo musango weyitojja kyotali naye bamanyi nti Bobi beeyita kye batali banga bakubizinyo. Era Museveni tasobola kuntunula mu maaso ayinza n'oggwawo ekigo kubanga naye akimanyi nti eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lyani eddoboozi lya Katonda. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna twava mu kulonda tuli wano olunaku lwa leero nga twawangula obuwanguzi bwaffe ne babunyaga naye ate nga mu bitundu ebimu kuba obuwanguzi bwali bungi nnyo. Ye Nakyemalira yafokasinga ku Kyagulanyi kasita making sure Bobi Wine ye president nga bwe mukimanyi mu Uganda gye tulimu ne bwoba ofuuse MP ne bwoba ofuuse meya ne bwoba ofuuse ani Nakyemalira bw'abanga yakyafuga eggwanga lino oba tolina buyinza kukolera abantu ebyo bye bakulonze obakolere. So twafunayo abakulembeze abamu tebalangirira. Ensonga lwaki tulina aba mayors, tulina aba councillors, tulina ne ba MPs abamu. Naye era mu kulonda okwo nkakasa twalinamu ebisiriko bingi nnyo nnyo nnyo. Kati munzikirize njogere ku nsonga zino wammanga. Okusooka njagala obbayozaayoza mwenna abawangula ne mulangirirwa. Naye ate era mbajjukize baganda bange nti obwo bwali buvunaanyizibwa. Abantu batuwa obwesige ne batusindika tukole bye baatutuma okukola. Ekibuuzo kiri nti bye tuli mu kukola basebo ne bannyabo. Ekyo ekibuuzo weekiri kijja kusigalawo. Nze nno okulembeze bwagambye nti tumaze ebbanga ng'amasuubiza nti tujja kufuna obudde mwekyalireko. Nayagala nnyo nandyagadde nnyo kuba mbadde nsuubira abakulembeze abava erwengo naddala mu Bukoto South. Era bwe mpita abakulembeze
abava mu constituency ani aina okubakulembera okutuuka? Ani aina okubakulembera? Member wa parliament. So kakasa namwe mwine ebibuuzo nga lennyina nti abaffe omukuwa maina okubakulembera. Ekyo nno temwandiwaze wabula mwandi nyiikadde bunyiikaazi. Mwandi nyiize bunyiizi kuba nze siri musanyufu ndi mwenyamivu. Okay? Kubanga ndi nammwe ne MP wammwe siri nammwe. Naye ate ekyenjawulo kitekiri ku mmwe mwekka. Ku kitebe tulina ekitebe kyaffe ekikulu. Simanyi nti MP waffe atukiikirirawo amanyi ekitebe ekyo bwe kiri. So njogera nammwe nga bakulembeze okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwe mwasaba abantu ne babubawa. Obwesiga obwo muweera erinze, naye yo omusobi temulina kubeera erinze, temuweereza Kyagulanyi kubanga sijjangako wammwe n'ekulonda. Mulina kuweereza abo abantu, era bwe muba muweera mulina kuweera eri abo abantu abaffe bye mwaweera mu kampeyini bye muli mukola. Yogeddeko ku mukulembeze wammwe nabagamba kuva mu ntandikwa, nammwe abakulembeze be nasobola okutuukako nabagamba bannange tulayira eri abantu tugenda kubeera baweereza b'abantu, mukkiriziganyiza n'ekyo. Tetugenda kubeera baboosi baabwe, tugenda kubeera bakozi baabwe. Ekyo mukkiriziganyiza nakyo nti ye. Era ne mbasuubiza abakulembeze nti sigenda balikkirira. Kubanga omulama gwe twagirako tegwali gwa Bobi's power, gwali gwa people bantu. So sigenda balikkirira. Nga bwe mbadde ow'amazima era omwatufu gye muli bwenja okubeera, benkugamba mu kyama Ssebo Meya, benja okugamba ne mu lwatu. Kuba nze nzikiririza nnyo obwerufu obwa ddala. So mwe abantu beebukoto engeri gye muntuuseeko nja batikka obubaka buno obuseeyo eri abo bakama baffe abalonzi. Okusookera ddala nandi badde surprise naye nandisanyuseeko nandirabyeko MP wammwe. MP wammwe simulabyeko. Of course ffe nga bakulembeze, nga nze omukulembeze akulembera ekibiina ku ntikko nyina obuvunaanyizibwa kuba bwe nzija ne mbagamba ono sensalire akakiiko kaffe akekenenya kagambye obaolyawo yasaana. Tubeebaza obwesige bumutuwadde nti buli muntu gwe tubaleetera ne mulonda ne mutika obuvunaanyizibwa. Naye era nga nabasuubiza nti nze sigenda kubikkirira muntu yenna. Kale nno kyali kyanyiike omubaka wammwe konaye gwe twaha akagabo nti ye muntu eyasooka okuvaayo n'awaana mwami Museveni bwe baakuba Ashraf essasi ku mutwe ne tumuddusa mu ddwaliro Mulago w'e Masaka nga tewaliiwo bikola byonna byonna, twali ne kagabo paka bwe bamutwale Kampala. Naye nawulira ku radio bagamba abantu abagamba nti mu malwaliro temulimu ddagala. Nze sibategera kuba ndi musawo mutendeke era manyi nti ddagala gye liri. Nze kennyini ne muyita ne mugamba waayo engeri gye twali basawo ndowooza eddagala batulimba bulimi teririyo, ddala gye liri. Era ne mulaga amalwaliro gonna agatalimu ddagala nga tuli babiri. Nangamba omanyi Mr. President bali abantu benkiikirira abasinga Banyarwanda. Kale nno emboozi eno tesesa njagala mugiwulire mugizzeeyo nga bweri. Okay? Nangamba abantu abenkiikirira abasinga Banyarwanda. Kale nno tebaagala kuwulira ng'owakanya Museveni kunze nti kyova osalawo olimbe. Tukwegamba abantu mu ngeri bwetyo ne mugamba si enkola yaffe. Era ne muwoninga nti bw'onoddamu okwogera ebyobulimba nze nkyayina omu ogwogera nja kuvayo njogera amazima. Naye nze muntu ayagala ennyo okuwa abantu chances ennyingi kubanga ffenna tuli mu kuyiga. So ekyo ne kiggwa
bwekityo nkakasa mwabirabanga ku TV. Omulundi ogwasembayo era Mwai Museveni nga baagala okubba ssente ez'empitirivu ze babba eza loko, omanyi parliament bagikozesa nnyo okubba ssente z'omwomusulu, ate nga bakozesa babaka ba parliament okusingira ddala aba NRM. Kuba Museveni agamba tebeetaaga nakubeera na bwongo kasita abeera nga asobola okugamba yes. So mujjukira nti bakwata miliyoni 8 ne bagenda nga bagulirira si ba NRM bokka naye nga bagulira n'aba opposition. Era mwenna mwali mugoberera nayita ababaka baffe bonna ne mbabuuza kyabaffe nafunye amawulire tibabaguliridde. Mukyalo ono kati yafuuka omuzungu Speaker wa Parliament yagenze buli omu amuwa miliyoni 8 kituufu mubo mwe mwali omubaka wammwe bwe baavaayo ne bagamba kituufu sente bazituwadde naye twabadde tetumanyi nti zanguzi era twakkaanyamu olukiiko nti sente ezo sente za kibi, sente za nguzi, sente ezo zandiyambye amalwaliro mangi nnyo omutali ddagala n'ebyetaaga mu ggwanga. Twakkaanya ng'ekibiina nti sente ezo bazizzeeyo. Nali musanyufu nti Honorable Kagabo ku mulundi ogwasooka yakkiriziganya naffe era yakwata sente ezo n'azizzaayo. Temwamula naye ate tewayita yadde olunaku nga bamutiisatiisiza ate n'akola ki? N'agamba kati zo sente ekituufu kiri nti Kyagulanyi eyazimpadde ngende. So kyali kyanaku nnyo era nempita omubaka wammwe ne mugamba nno byokola siri sure omanye ebiseera ebimu mu abalonzi muyinza okuba munaye mwe musindika ababaka bammwe. So nembuuza abaffe abantu b'Elwengo ekyo kye baagala. So gwasembyeyo Mwai Museveni nga bomanyi nti bannakyemalira bonna baagala nnyo okuteekawo ekifaananyi nti abatukkaanya nabo. Bwe mulondamu omuntu wammwe omu ayinza okubeera omukulembeze w'eddiini, ayinza okuba omukulembeze ow'ennono, ayinza okubeera MP oba meya oba omuntu yenayina, mmwe abangi gwe mulonze ye gwafuna. Ateekewo ekifaananyi nti mwenna abalonda ono mukkaanya naye. Yensonga lwaki Museveni aviirawo okutugulirira nga nange mwatadde. Kuba ye tamanyi nti wali abantu ngaazi abasobola omugamba Museveni tolina kyotugamba. So omubaka wammwe bwe yabadde annyonnyola yagambye yakola bintu abeewaabwe bwe bamutuma. Abaffe mwe mutuma MP wammwe okugenda bannakyemalira. Kakati njagala okuva wano bassebo ne banyabo nga mbajjukiza nti mmwe kyakuddamu eri ebizibu byammwe. Ye mmwe kyakuddamu eri ebizibu byammwe. Nze nga kibagamba nti nange kennyini tandikira ku nze bakuba n'abalala bona tandikira ku nze Kyagulanyi Ssentamu nange nenkera ku makya nga njogera bye mutategeera. Nange nenkera ku makya nga mbuzaabuza ng'ennaku yammwe n'ettemu lye babataddeko ng'ate nanaagira nange munkubanga mu ttooki. Kitegeeza bw'omuba musobola okunkuba mu ttooki tewali muntu yenna mu Uganda muno gwe mulina kutiisa maaso. Oba nze sitya Museveni atemudde miliyoni ne miliyoni z'abantu tekibawo kyakulabirako nti mulina kutya muntu yenna. So ku nsonga eyo bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti essuubi lyammwe liri mu mmwe. Temuggwanga mu maanyi bino bikyabeerawo. Nola tusobola okulonda omuntu omulala naye ne bamugula. Tusobola okulonda omuntu omulala nga mumulonze mu mukwano kuba MP wammwe bwe yaŋŋamba nti omanyi kati abantu abasinga eno Banyarwanda kati okola batirina kunyiza Museveni. Eŋŋamba lindako abakulonda bakulonda kubanga ki? Kubanga oli mugaana munnaabwe. Abaffe abaali bavuganya ewammwe mwalimu nze ndi Muganda neddira mbogo temugirabyawo n'okugyewaanisa njewaanisa naye siri musosoze mu mawanga. Era mbasaba temubeera nga basosoze mu mawanga kuba kuva dda nedda bajjajjaffe be basinganga okwaniriza abantu
naddala wano mu Buganda y'empisa ya wano kwaniriza buli omu. Ffe tetuli tribe, tetuli kabila, tuli ggwanga. We are a nation. Ssekabaka Kintu emyaka 8 egiyise yagatta obuwanga wanga obwo, walinga w'Abasese, walinga w'Abagungu, wabeeranga w'Abanyala, wabeeranga bonna bonna n'Abagatta. Tuli Buganda obw'enjawulo. Eyo y'empisa. Tubola abasinziira ku Buganda wano okuzimba Uganda ye empisa eyagaziwa. Gye twagala egaziwe paka East Africa, paka Africa. Tukiririza mu kintu kimu nti ffenna ng'abaana abaddugavu tuli kyekimu. Ensonga lwaki ova wano n'ogenda e Bunyoro n'osangayo amannya agafaanagana, n'ogenda Mambuka n'osangayo amannya agafaanagana. Y'enkola yaffe eyo. No y'ensonga lwaki ne mu kulonda abantu abali bagenda tukiikirira tetwagoberera ggwanga. Tuvola mubaka wammwe tetwamusosola kubanga Munyarwanda, no. Twalekawo sentamu eyeddira embogo afaananya erinnya ne pulezidenti ne tuwa omuki kuba endowooza yaffe. So temuwulirizanga omuntu yenna abaleetera ebiboozi eby'okusosola mu mawanga yabeera omusosoze number 1. Naye tekyewunyisa kuba Mwami Museveni y'enkola ye. Y'enkola ya Museveni musosoze namba 1. Yingire uwe bonna bonna bafaanagana. Okay, talina gwa mixingamu ne bekuba kuwasa wakiri awasa akazini we. So ye enkola ya enkola tetugikiririzaamu. We don't believe in tribalism, but most importantly we don't even believe in reverse tribalism. So ebyo oluvannyuma bibagamba bibagambe kubanga nasuubiza sigenda kubiikirira kiri kyonna, era buno obubaka bugende nammwe eri mmwe abali wano, bugende n'eri abo bonna bonna abatulaba mu constituencies endala, nti tetugenda kubiikirira kibi. Ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani aba akikoze, n'ekituufu kibeera kituufu newankubadde ani aba akikoze. Oluvannyuma lw'okwogera ku ebyo baganda bange, munzikirize mbawe obubaka buno mu butwalire abantu. Mu mbeera nga muliiriddwamu olukwe, mu mbeera nga mulekeddwa nga bamulekwa naddala mu ab'ebukoto, mu kiseera kino nga nakyemalira ali mu kubba ettaka lyammwe, mu kiseera kino ng'abantu baffe bali mu kuwambibwa entakera abatalina musango. Saawa zino muganda waffe Gaddafi mugumye tetumulabangako, kati mwezi mulamba n'abalala bangi bakyawambibwa, naye ng'abo bwemwalonda okusindikayo waakiri okukozesa omumwa gwabwe okwogera ebituufu nga bali mu kuvumbera, mbasaba temuggwamu maanyi. Omuntu abanyigiriza bw'abanga akyakyayagala nnyo nnyo okulirira abo be mulonze, kitegeeza muli b'amaanyi. Mumanye nti ne bw'olonda muntu leero enkya n'akyusa langi osigaza obuyinza kuba amateeka gabukuwa ate ali awo waali, kubanga mmwe nyina information nti ate omubaka gwe nabaleetera ne mulonda ate kati atambula n'abasirikale agenda apikinga baana nga basiba. Eyo si ensonga. Ensonga eriwo nti mmwe mulina obuyinza, mwebereremu mwenga abantu. Nga bwe yajja ng'ayagala mandeeti yammwe, nga bwe nzijja nga njagala mandeeti yammwe, ekyo tikikuggyako buyinza bwo kubanga oba omaze okunonda. Mbasaba mwenga mmwe mwekolemu omulimu. Nze nja kubanga mpuliziganya nammwe, nanti abakulembeze tebabaweddeeko, kyokka temulimu bakulembeze. Eno wiiki yatandise ku Lusagulu ku Mande, ne leero tukyali ku Mande. Omuganda agamba buno obukya buziba. So njagala mubeere bagumu basemu ne banyabo, mugende mutuuse obubaka kwabo bonna bonna abagenze banafuwa, bamanye nti tusobola okubeera n'omuntu
ne bamugula muzze mubiraba siga n'abyafuzi bokka ne mulaba n'abakulembeze mu madiini nga basobola okubagula. So mba nga mukyafugibwa nakyemalira ebyo tulina okubisuubira paka we tuneekolamu omulimu ogw'omugundu ne tugubaganya nakyemalira kubanga kijja kikola. So mbasaba mwekunge mwekolemu omulamwa and then take charge. Mwekolemu omulimu mubire nga mulina groups ez'enjawulo ezitali za lukale kuba embeera bw'eneetuuka era tujja kuba tulina okumenka oba muntegeera abaana bage. Ate mbabuulira naddala mu abatya kubanga Omuganda agamba ekiri atabaala era gwasigadde ewaka ng'okiitiira njagala utaasa kameeza kange njagala utaasa ka bizinesi kange ne mu nnyumba bajja kukusangayo bakuttireyo kubanga eno gavumenti yabatemu. Ate mumanyi bannakyemalira bonna engeri gye babajjako temukirekera Kyagulanyi nzekka nga bwe mbiŋŋambye mbaddiza obubaka mbutwalira abaana bonna mubagambe balina obuyinza n'obusobozi okulijekitinga omukulembeze yenna. Abaana b'ebukoto mubagambe balina obuyinza tebakoma ku buyinza n'obusobozi okulijekitinga okwegobako enkwezenge yonna. Ate namwe abakulembeze mbeere nga mukimanyi gy'abantu bwalyamu olukwe balina obuyinza n'obusobozi okugobaganya. So temumbuuza kike mulina kukolera bali bankwe temukitegedde. Mulina okubalaga nti mmwe bannannyini kitundu, mulina okubalaga nti bali we bali kubanga mmwe. Ekyo balina okubeera nga bakimanya constantly. Temukkiriza kugonda, temukkiriza balinnya ku nfeete, temukkiriza muntu yenna abaawula ng'akozesa amawanga. Ate nammwe temutendewalirwa, temulimbibwa okuteekamu ekyo ekintu ky'obusosozi. Temuli basosoze, ensi nkola yaffe, temukikkiriza. Museveni ajja kuvuba nnyo akipushinge. Oli bwakusosola musekerere, oli bwakusosola kubanga oli Muganda musekerere mugambe onsosolera waffe. Oli bwakusosola kubanga oli Munyarwanda oba kubanga oli Munyankole oba kubanga oli Mukyoli musekerere mugambe kasita wendi banjagala. Eyo yenkola, eyo Uganda empya. Temukkiriza muntu yenna kubasosola ng'akozesa eddiini ng'akozesa amawanga. Wabula ate omuntu wabalyamu nga mwolukwe ku ttemu lino bye bataddeko, ku bubbi bwe bataddewo ne kunyigirizibwa okugenda mu maaso, mulina obuyinza n'obusobozi okumwewala n'okumuboola n'okukola kyonna ekiri mu buyinza bwammwe sigenda kibabuulira. Njagala okuva waggulu bassebo ne bannyabo nga mbeebaza nnyo olw'okunkyalirako nga mbasaba okuba n'enteekateeka mu groups zammwe ez'enjawulo, bakyala, bakadde, bavubuka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mwenyigire mu buli nsonga y'obukulembeze bw'abakyala, mubyenyigiremu.